kebikemo okusomoza wakajjanga gyendi ng'ekyamazima oli akugamba ekintu nolabanga kuliko sente nnyingi naye n'ogamba ku lwa Yesu sijja kikola. Olina jja n'agamba boosi n'ajja n'omukozi inginiya n'asasula ensawo 3 inginiya n'akomawo yekka. Okimanyi munnange anti boosi tatugulira mmere takola ki naye kaakati nze ngenda twala ensawo ku ssaawa 3 ngenda twala ensawo 25 5 zino semintu jamuguze mmeka 3-2 kati nze ensawo ez'ettaano ogenda kumpamu emitwalo 2. Haleluya. N'obalaabalamu gumu 2 times 5 emitwalo 6 naye n'ogamba ku lwa Katonda kankireke sijja kikola. Era abamu nze nga banyiniya bakowa lwekyo naye ate era oba oliawo nga bakomyewo n'omugamba munnange nze ndi mulokole ekyo sikikola sigenda kukola ekyo kubanga boosi yasasudde ensawo 3 nze zasasula z'otwala lwaki yo n'obikolera eyo naye nga omusango teguli ku nze. Awo osinze Mukama ne ku mirimu gyo w'oluganda. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo kasitoma wange omwalina saiti muno yanjagala ku ekyo eri omwami oli nazimba ennyumba ye paka yaŋŋamba akubuulire nze ekikunjagaza mazima. Haleluya. N'omugamba munnange nze kyenkola ekyo kyekimwanidde okukola. Abooluganda tuyimuse Katonda ne ku mirimu gyaffe. Abooluganda odduuka mizaani opima tewera oba tosinziza Katonda. Emirimu gyaffe gisinze Katonda nga bwe tusobola. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebisoomooza bijja kujja gy'oli. Musawo gye yatugambye yagamba Mukama muno saagala mukitakuweesa kitiibwa n'agenda byonna n'abyokya. Ate ngo teyabitunda na butunzi kuba yabigambye kabitunde naye yamanya era bwe naabitunda nja kufunamu sente. Kiri kye mba nkoze kiba tekiweesa Mukama kitiibwa. Haleluya. Tuweese Mukama ekitiibwa mu byonna bye tukola. Emirimu gyaffe leka gisinze Katonda. Haleluya. Buli kye tukola leka kisinze Katonda. Abooluganda tetugaanyi sente ozaagala naye ate mukwano ye Katonda g'osinza yalina byonna. Ye yasobola okukuwa byonna bye weetaaga. Ojja kulukana ogende boosi asasudde ensawo 3 oli atwala ensawo 5 kubanga osubiddeyo amakuba ga mitwalo 6. Muganda wange ate oyo kasitoma agende atya. Boosi ayinza okizula nti bamwadde ensawo 25 agenda oyo aba akyakomawo aba tajja kukomawo. Oluusi ofunye n'ebizibu kugamba olabe oswaleswale n'ebirala birabike nga tuweeseza Mukama kitiibwa. N'olwekyo mikwano tuwe Mukama ekitiibwa tumugulumize mu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe. Tumusinze ng'okusinza kuli kugenda wala ng'okusinza Mukama kugenda wala era nga kuli mu ggwe nga bw'oba oyimusa emikono Mukama Mukama osaanidde ddala abeera asaanidde. Haleluya. Si kuyimusa mikono Mukama osaanidde Mukama oli mukulu naye ng'ate wamusizza dda wansi olw'ebyo by'okola ebitasinza linnya lye era ebitagulumiza linnya lye. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale mikwano n'olw'ensonga ezo n'olw'ekigambo ekyo kye mbasibirira ffenna emitima gyaffe gyonna nga weeresezza. Kati nze emitwalo ekyo 6 n'ogamba nti kangireke ku lwa Yesu eyeebera saddaaka ng'okikoze mu bulumi naye n'ogamba ku lwa Yesu sigenda kikola kanzifiiro giri gigende. Haleluya. Kanneerese byonna ku lwa Yesu wange awo obeera omugulumiza waggulu wa byonna. N'ogamba nti neddagala kubanga tebiweesa Mukama kitiibwa oyo simanya babitaani musawo obwo mbw'obupiira simanya buki n'obw'omukono ebya family planning ye yakibikkulirwa kitebiweesa Mukama kitiibwa n'asalawo n'abyokya. Ekitegeeza bw'otugira n'obyokya oba olaze nti oli ali waggulu wa byonna kubanga tebimuweesa kitiibwa kati gweyagala okole ebimuyimusa waggulu wa byonna. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu njogera zaffe abooluganda twogere ebigambo ebigulumiza Katonda. Twogere ebigambo ebimuweesa ekitiibwa. Tomala gafubutuka kigambo abooluganda bagambe nti omulokole ng'abwatuse. Haleluya. Tomala gafubutuka kigambo. Bayibuli etugamba ekigambo ekivundu kyonna kiremenga okuva mu kamwa kaffe.
naye abooluganda n'owulira obulokole omuntu n'alayira ekigambo nange n'okwata ne ku mutwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ennyambala zaffe Gloria lumu alina gwe yambuuza nangamba maama gundi si mulokole. Ne mugamba mulokole. Nangamba bannange musanze ayambadde akantu bwe kati nga kakubeereza byonna ayinza ku bavubuka ali ne bamutunuulira bwe bati. Yesu kigwoba oyimusizza abooluganda. Kifaananyi ki ky'oba olaze ekya Yesu? Obeera omusizza wansi awasemberayo ddala. Otambula amabeere gali bweru, otambula ebisambi biri bweru. Owooluganda n'ennyambala yaffe esinze Katonda. Enjogera yaffe esinze Katonda. Entambula zaffe zisinze